Nali nteekateeka okweziziba ngugumuke nfe nga waakiri neerwanyeeko anti atakulekera so si kufiirwa mu kiziizi na busekerezi. Ne mpulira nnamwandu ng'awomatuse mu nju ayombesa buli eyaliwo olw'okukola ez'enkuuze empamme. Yabwagulira wii oluyi era nga bw'ataakaka n'amulagira aleete amangu amazzi bataakirize ku nkuuza bwe so si kubeera awo okulozoolera ng'alaba zonna zibengeya. Kale amazzi gaaleetwa era ne gabunduggulwa mu muliro ne guzikira. Namwandu ng'acwacwalikana yenna yasikula wansi ekiyinigi n'atankuula ebisubisubi ebyandi kungulu nga bwabagugumbula nga bagamba nti muno mulabyemu ki? Abanjokera enku zange mulabyemu ki? Muno mulimu ki? Yabagamba nti omuti guno mukeemu mutankuulemu muggyemu bye munoonya. Ng'omwana w'omuntu analaba n'agasajja gano. Abajaasi tebaamulinda kutankuulako na katundu kawera ne balaga ku muliraano nga yenna agenda n'abawerekereza agagambo bwe gatyo. Nga bayisizza ennyumba eziwerako nakukunulwayo ne neefubiitika mu nju ebuziizi mu kalikondo naye nzenna nga ntunula ng'ekiyoyo. Oluvannyuma lw'ennaku 5 nga n'ekiwendo ky'okunjigga kiseebengerera nasiibula. Yamperekerako ng'agenda andagirira ekkubo lye naleewa okukwata. Bwe yatuuka okunkomya ne tuyimirira nga tunyumya okumala akabanga. Era wano we yantegeereza ne bwe yali ye eyandeetera akabaluwa akandabula ng'amaze okukawandiika ku lupapula mu bigambo ebyamuweebwa tamutamu nga tannakwatibwa mpozzi bwe yategeera ng'abalabe bamugudde mu buufu. Bw'atyo ng'amasiga gamukka yagezaako okunsiibula naye n'alemwa. Yankwasa ebintu byange nga tansitulidde ku maaso era yatambula. Ng'abuliddeyo nakuŋŋaanya ebirowoozo byange byonna ne ntambula nga nkwata ekikubo kye yandagirira. Olwo nno nali nambulula olugendo. Oluvannyuma nno nawunjukako ne nkwata ebisinde n'emiwazi gy'ebisolo naye ng'amatu tekukyali. Mba ntambuddeko ekitundu ekiwerako ne mpulira ng'omuntu akuba wuuli emabega wange ate n'omulala n'amwanukula ku kkono wange. Neekwakkula nga nniŋŋanga omwokyeko omuliro era nga n'ey'okuviivi tekyasaka. Bwe nakebuka ne nnengera omuntu ajja atindigga ng'ate bw'atemereramu. Nafubuutuka ne nziruka era naye yannemerako. Amasasi gaatandika okugenda nga geesooza era nga bwe gakompola enjazi bwe nagendanga neewogoma. Eky'omukisa omulungi nali nsemberedde empuku eyandagirirwa omwali omulugwa era mwe nali awo okuyita. Nadduka nga nkootakoota era nga tugenda tubulonda n'awalala nga bwembwamamu. Tuula tusomeye pulogulaamu era nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kano akanyuvu Nketta mu bizinga kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Ssula ya 2 ekadde empanvu gye tusoma egamba nti nsimba ekigere mu yugoyugo. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi. Pulogulaamu eno ebeera ku YouTube era tuteekayo episodes ez'enjawulo naye ng'ate tulina ne live ku TikTok essaawa 5 ez'ekiro mwe tusomera obutabo obw'enjawulo. Tuyinza oba tetusoma kano naye buli ssaawa 5 ez'ekiro okuva bbalaza mpaka olw'omukaaga tubayo ne pulogulaamu eno bw'eti eyatula tusome nga eri live. Bw'owulira n'onyumirwa commentinga, sharinga, likinga oba si kyo tubuulire ky'oyizeemu ongeremu oba endala. Tukyagenda mu maaso nako okulaba ng'essuula eno tugiwunzika ate tukwate essuula endala.
bwe mba ŋŋendera ddala bwe nti okweyo kyempuku era nga n'amasasi gatandise okunva kumpi ku buli ludda erimu lyankontolo omukono ogwa ddyo, era singa ebintu byange nali sibifundiikiridde mu kikondoolo, awo tebyandirutonze era tebyandivuddewo. Nateeka emmuliso nga ngikoleezezza mu nkwawa era nga mpaniridde omukono ne neevumba empuku eyali eweza ebifuba nga 100 obuwanvu. Aganyira gagendanga gantomera nga gannuma obujiijiiri oba kale okumpujja empawa, ate nga n'obusolo bw'essaamanya nga bugenda buntomera amagulu. Natuuka ku mulugwa ogwali guweza mayiro nnamba obuwanvu ne ngusensera. Waliwo awantu we nayitira ddala ku kakiiribi k'akapepenu k'olwazi, naye nga toyinza kuyitawo nga weekiise oba nga weekiiseewo. Nakuba amabega ku lwazi olwaliko oluzizzi n'olukonge oluseerera, ne ŋŋenda nga nsindika okugulu okwa ddyo mu maaso ate ne nseetula okwa kkono nga kukuwerekerako, era nga n'ebintu byange binnuma amabega. Naye nga ne kamala kakutanda bwe kati ekigere ne kisumattuka kiti ng'ogweyo wansi emikono nga 3 okuva ku kakiribi kwe nayita. Nga mmazeeko omulugwa nagguka ku kikono ky'ennyanja mwe nasanga akaato ka yingini nga kannindiridde ne twejjawo. Abalabe bange osanga nga omuwululu guno baali tebagumanyi, oba kale kyandiba nti baatya okuguyingirira nga ndi omwo ndya butaala nga bamaze okulema okunziyiza n'amasasi nneme okugwevumba. Nga tugenze nga mayiro 3 mu nnyanja, twafaanana okulengera abantu nga batagaladde ku njazi kumpi ne we nasaabalira akaato, obanga be baali bannange bali nga baali bagezaako okunsaaliriza. Ddala nno beejuuba nnyo okutuuka awo amangu we batyo, kubanga bateekwa okuba nga beekoloobya nnyo okugguka awo, anti tebandisobodde kuwalampa kalengejja w'olusozi lwe nayita wansi waalwo. Oluvannyuma lw'okugoomagooma ennyo nga twewogoma ennyonyi mpozzi n'obwato bw'omulabe, twagguka ku lyato eddwanyi eryankulubbya ne linzizaayo ate mu nsi z'Abawalabu. Bwe namala okuwoza olutabaalo lwaffe ne nsammulizibwako obunaku nga bw'obwo, ngende mpummuleko era nsibule ne ku ŋŋanda zange nga tetunnagumbululwa bwe twali tusiisidde. Tuula tusome ye pulogulaamu olwaliro tugenda kukoma awo. Essuula eweddeyo ebadde egamba nti nsimba ekigere mu yugoyugo. Bwe tuddamu sisinkana tugenda kusuula ey'okusatu egamba nti abajambula bandeka esseke, gye tugenda okuddako okusoma bwe tunaddamu okusisinkana. Tuteerewo ky'oyizeemu ekikunyumidde ekikunyiizizza mu komenti awo, layikinga, komentinga. Kyonna ky'oba okoze ku ebyo kikulu ddala ddala ddala. Muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde mbasiibulidde wano awangaale Ssaabasajja Kabaka.